Trajan era yagalagira bakwate omukadde Ignatius ow'ekkanisa ya Antiokia gye musomako mu bikolwa by'abatume essuula ey'e13. Ignatius ono bwe yali ng'akyali muto ye mwana Mukama waffe Kristo bwe yalaga abatume n'abawerako ekyokulabirako ng'agamba nti omuntu bw'atabanga mwana muto talingira n'akamu mu bwakabaka bwa mu ggulu. Omulenzi ono bwe yakula n'akkiriza enjiri nga Yokaana omutume abuulira era ne yeewaayo nnyo okuweereza Mukama waffe. Bwe yakwatibwa okuttibwa yaleetebwa mu maaso ga kabaka Trajan, wabula Ignatius n'agaana byonna kabaka Trajan bye yagezako kumusendasenda yegaane Kristo. Kabaka n'anyiiga n'alagira Ignatius akobyewe. Bwe baamala ne bamusiba mukomera ne bamubonyaabonya mu ngeri enkambwe etalabwanga kubanga yalina ebiwundu mu ngalo ne mu mubiri gwe n'awalirizibwa okukwata omuliro mu ngalo ze. Mu kiseera kye kimu abaserikale ne bakwata empapula z'emizingo ne bazinnyika mu butto oba mu muzigo ne bazikumako omuliro ne bazookera mu mbiriizi ze. Omubiri gwe ne guyuzaayuzibwa nga bakozesa amagalo eziggiddwa ku muliro. Oluvannyuma nga tannafa ne bakwata omubiri gwe ne bagusuula eri ensolo enkambwe ng'akyalimu obulamu ne zimulya n'afa. Mu mwaka gwa 1017 Trajan ng'afudde, kabaka eyamuddira mu bigere bamuyita